Newspack channel kwoli wabale kwanti nate oje kumideko majike nkuletedde akkiriza mberenga nga kuwa tutandise ne tata wa Chosen Becky chebali mukubanti nate bamukola ku mutimbagano Kikambwe jukira yavuddeyo naberanga ate asaba obuyambi kakati abamu bavuddeyo nabeloka bagamba nti ali mukuswaza mwana we Chosen Becky ate nga jukira ayina erinnya ate abalala munane nabeloka bagamba nti Chosen Becky asasanya ate sente nga tata we munange yetaaga obuyambi Katubelenga tukwashadya wa Kyagulanyi abeereko kyayogera. Kabata bamuwe teri aganye bamuwe ne tata wo mulala bwalaba nti yeremereddwa naye aje bamusondere kasita omutala we guli ogusonda. Dati omwana akatala akasuula ku mwana we. Katale kasuula kabata fenga bamanyi abazadde. Tumanyi Chosen Becky kyayitamu. Tumanyi bayita kubeera ndi obuvunaanyizibwa bwa family yeka yabwetiise. Mukazi watu yamanyi kyatudde katudde ku kyokya. Amuleka je tamuziyiza nakudda okumusula mu mabanja ngate kamwewerere ndeda tali kitagwa amuleka je mu mawulire ati bagamba Chosen Becky yagulira tata we boda ng'agenda kugivuga oba ng'agenda kugiwa omwana ngamba baseko omuntu akolenga amuletera sente okulya tata natunda boda n'awasaamu omukazi tata boda yagitunda n'awasaamu omukazi yagitunda n'awasa omukyalo yogola lwakuba video tagirina Nali jikuweleza na ateri kweno simu. Ate no simu taina WhatsApp. Ola byatudde na iye wujja nkugambye omukyala yaleta abenganda zizo nazo nabali awo bagala Chosen Becky abalise. Omukyala gwe yawasa ina abaana benkana Chosen Becky. Bona babeera wono musajja ati ekitabo. Anti yawasa single mother. Yawasa single mother n'abaana be. Obuze ekiwunyanga nakawera asitamye. Yawasa single mother nalyo kaleta abewe bonna nti jukira tata ye tata wa serebu. Nali okamunyumiza nga muwalawe gwasomba emigaati okufuata ndiko balabirira. Chosen Becky bonna eyo line yonna yayino girabirira. Line yonna nga tulowooza ne bukoja. Kabata tali mutwaina nako nga breadwinner wa family. Ennaku etandise okunkwata kati olwa Chosen Becky kati. Kabata tayinza butakukwata kuba mukazi watu asaasirwa. Naye kati kenyini ng'omuntu weeremereddwa ate oli mukuwasa kyekyakuwasiza. Kati yeye yandibadde waati ani yandibadde amulabirira kuki awo wala wasa tata wa Chosen ku myaka gyali wabanga akyalinamu amaanyi agafumita awasa n'amulabirira alinaga kasuka nsigundi talina gagiraga noonya mirimu kola agafuna omulimu ku kyala atema amabidde kali ku myaka gino akole mulimu kinga bw'omulaba muzeeyi ng'asobola okola egy'ekiro neje misana omutuntu ngagisobola asobola ya mikono waliwo agaye biri ku Lubyanza TV kansoke mbinoonyeeko wano bironye zino ensonga za tata wa Chosen alina omuzadde alinga tata wa Chosen Becky bambi nkuweereza kahaga nga kali very hot kuba bannange muyita mu bingi obola kuba muli basirise naina mwakolumu muyimirirenga ku magulu gammwe abiri mubuuze batata bamwe abalala bakolanga balazeewa baba aliko mukomero baba ali balema mubuuze madam Subscribing liking leka obubaka bwawo mu comment section aliko Katikkiro wa Buganda kyakoze Jeno Muhoozi kibadde Kikambwe katubelenga tukuwa akatambi kano mu constitution ow'amagye takkirizibwa kujja n'ayogerera government naye kati akulira amagye yaloogira ki era bwe yandigoogedde ku olwo constitution yetugamba mu mugobe mwamugoba lwaki kubanga constitution si yammwe mutegedde bweteri yammwe akakiiko akalonda abalamuzi ka muntu buntu eko kyemuyita Judicial Service Commission bwe muba mwetaaga abalamuzi 30 newankubadde mwandibadde munoonya diguli n'ebirala bye baasoma oli yaweerezaayo amannya 10 ko ne kabayitanga 12 mwabalala mwenna mwe mugwa interview temwayiseemu ne muddayo kyova olaba omulamuzi nga juzi mu musango guno gwokkako ne bw'oyagala ekyokulabirako ogwaki yali kinobe yasala ogwani ogwona yali n'omuyini waliwo omusango gwagundi eyagwe bagamba yaleeta yagenda mu UNEB n'afunayo certificate Walukaga ogwa Walukaga omulamuzi n'atuula ne biwigi byabwe nga bw'obiraba
oli n'aleeta certificate okuva mu UNEB emulaga nti alina obuyigiriza obwenkanankana ki A-level ate nga kyekisaanyizo ye yennyini ng'ali mu university omwaka ogw'okumeka ogwokusatu ekitegeeza yali amaze n'okusukka ebiki ebisaanyizo omulamuzi n'aga nti eri biri byakaddiwa kati oli munnankani kakati simanyi wali weetaaga kugenda kusoma bulamuzi okutegeera ekyo n'obwongo bwa Katonda n'abusuula ebbali kubanga alagirwa buki era waliyo ekyo ekigambo kye bakozesa above kyekyo ekitusse bwetweyongerayo munnange akawunti ya Tamale Mirundi Junior ya TikTok munnange yatwaliddwa kakati Tamale Mirundi Junior alina kyagambye wano. TikTok akawunti yange bagitutte naye tujja kukola kyonna ekisoboka okulaba nti tugizza naye tujja kukola endala tujja kukola endala God willing inshallah nzikiriza buli kintu kibaawo n'ensonga lwaki naye era regardless we move mulambo bulina otambula eyagitutte Mukama ajja musasula. So akaunti yange eya TikTok kituufu bagitwala engeri gye bagitwalamu yeewuunyisa naye in life anything can happen naye sinayo omuntu gwenvuddeyo kulumiriza oba ono yagitwala oba ono kwandabyeko abantu awo ku TikTok nga beesongamu engalo gundi ye yagitutte ono ye yagitutte. Anybody who took that account I honestly forgive you sikwinaako buzibu. I'm a Christian. I believe in forgiveness. Era oba wakikoze kunnumya subscribinga likinga leka obubaka bwawo mu comment section eyali omu ku bakyala ab'omugenzi Ikafeero twogera ku bisirikirwa munnange abantu bangi bavuddeyo ne babeera nga bamunenya nti omuntu gwe bayimbako nti nobunanga akuuma ebyama ate ebyama bya Kafeero nga abijjayo katubeere nga tukuwa generation abeereko kyagamba. Naye mmwe ono Paulo Kafeero byatugamba ku bisirikirwa nga tebyali bituufu nga tugamba nti bisirikirwa atereka ebyamaani era bisirikirwa nga avuddeyo n'ayabya nnyo ebyama kiki natuuka n'otugamba mbu Paulo Kafeero yalina low sperm count bisirikirwa nanga bisirikirwa byamanye byange n'ate bw'obutunulamu bisirikirwa era yalina obyogera kuba yali abimanyi muwulirize bisirikirwa olowooza lwaki tetwazaala baana oli yazaala omwana omulwaki Paulo yalina ekizibu omuzungu kyeyandiyise low sperm count gwatambula bagayinoza abaana era Paulo yasikanga nga bamuleetera abaana bato kubaga kukizibugali kukimanyi anti wulira Paulo yazaala abaana be yasookera okuzaalamu nga tannafuna bizibu tannanyonga omwenge kubanga abasawo bagezanko muganga nga Paulo nyannyo gendeeza omwenge Paulo ebintu ebimalamu amaanyi abasajja bingi nnyo. Anyway kamala mugende mukenoonyeze kuba kati bisirikirwa avuddeyo atubuulidde ekyama kati twebuuza abaana tebaali ba mugenzi ne kambuuze kizibu kyakutega kamera kizibu kati nga kati omukyalo n'alwana kakasa kikale musooke mutubuulire kubanga bagambye bagenda kukola DNA kati okujjayo n'oyabya ebyama by'omusajja n'omu kubanga mu Buganda okuvaayo n'oyogera ekintu bwe kityo obeera munnange oyisaamu omwami amaaso ate osina mwami naye omugenzi musajja yeewummulira dda bino tebikyalina nakyebigasa kuba kati bagenda kukola DNA baba bagambye okukola DNA ate n'ovaayo n'oyogera ebintu bwe biti wali wennyini we wandisirikidde
In fact waina byogera nga tebanaba nakuleeta ka DNA naye kati bagambye bagenda kukola DNA kati ekyokuba nti yalina low sperm count kigenda kuyamba ki mu kunoonyereza kigenda kukyusa DNA oba bagireke kuba kati obabuulidde kitegeeza nti abaana shuwali tebaali ba mugenzi bannange omukadde si magezi bano sibe ba Juanita Kawalya bisirikirwa omusajja n'akubamu n'akayimba waina kusirikira ddala bitemu tulina bisirikiri nze nyina ekyama kyange nga nze Jenny entaana ne Jenny yeriyawula ekyama ekyo ndigenda nakyo nkibuulira entaana nigwe n'otabaako nakyama mbukiki ennyo buli asaba DNA bw'omala ogifuna ofa ogenda osisinkana ne taatawo mbwenna mugamba amiina kambuuzeeyo ekibuuzo senga inze Timo ne Deshikaliisa tukaayana nti Kafeero nze Timo ngamba Deshi si mwana wa taata wange senga maama wa Deshi abanga yafa nkwaba abaana ba Kafeero senga kubeerako maama atakyaliwo omwana oyo ne mumuzaalukuka mu kika muba mumuleseewa njagala tuddemu ngenda kuddamu ekibuuzo kino mugamba abaana basoba mu 20 senga omu ku baana abo senga omu ku baana abo bamuzuula nga si Kafeero si ya muzaala baba bagenda muziika wa njagala byayina ansa agipe ye baba bagenda muziika wa kati gwovaayo ki senga omwana oyo kisigalanga bwe kiri ne bamuziika awo ovaayo ki lwaki omuntu mumuggyako okuba nti alina obuzaalirwana ku myaka emeka gy'alina mwenna ekibatawanya kiri ekyo temwagala kukola mwagala kutunda ttaka lya Kafeero paka nga muleseewo kakayumba mwe bamuziika mwagala mulekerawo 2 ku 2 mulimba nnyo byanammwe mulimba nnyo mugende munoonye emirimu mukole mwenna mulinga emirambo kati essaawa eno kikyusa ki abakazi bazaala n'akuwa omwana n'otuuka okufa nga tomanyi nti abaana b'ozadde si babo naye atiisiti obalekedde ekika mwe babbironginga abasajja abamu abakazi abamu beebaka bakadda ku basajja ab'enjawulo nga gwe yaliira ne Kafeero essaawa eno omugamba omwana addeyo atemeeteme maama wa mubuuze taata wange aliwa kati essaawa eno oyagala abaana badde babuuze bannyaabwe taata waabwe aliwa ku myaka emeka bannange mulimba nnyo mulimba banesika DNA byenjogera mbyogere nesana n'ekiro nga sibizeemu sirina kyentya bwe banga ndifendiga eggwanga lyange bw'oba weyinze mu ttiimu ennoonya kati kantegeeze ensi who the hell are you first and foremost information eri mu public archive wali osipayingira eggwanga lya Rwanda ng'oli mu Uganda n'okwatibwa gwe nekyaliwo Adonia Eyebale naye alina obutuuzi bwa Amerika lwaki ye baamuwadde gwe n'ogwa one Adonia Eyebale naye operative wa Rwanda information wali public domain and public archive ensi kyetamanyi nti Pilato yakozesa mu ababiri okunoonya n'okulondola bakritiki be all over the world bonna ne basaanyizibwawo njagala ensi ekitegeere obanga mituyinza ku ttiimu ennoonya njagala ensi etegeere nti Pilato mukama wammwe yabakozesa all over the world kubanga mwali mu big positions ne mutandika okunoonya bakritiki ba Pilato bonna nga mukosa operative baani ba Pilato n'abanyande ne musaanyo bakritiki ba Pilato bonna ne baggwawo mu ababiri. So any Ugandan who is in diaspora right now, please be very careful with Adonia Eyebale.
is a double agent. Any Ugandan across the globe, whenever you are, please avoid Dr. Lawrence Moganga. He's a double agent. You understand? So whatever you see is taking place in the social media and the mainstream media in Uganda, those are crocodile tears. These people, they have a hidden agenda in Uganda. Because history has it that these people, they had a mission even before Ugandans knew about their mission. So now the mission is taking shape right now as we speak. What is their agenda and what is Muganga's agenda? Ulida bulungi nnyo. Agenda ya Muganga didigi ne abalala baagala okuwamba eggwanga kyekiriwa. Muganga bw'atuula mu yafeese eya Minister of Internal Affairs ajja kuba alina access ku data w'Abannayuganda. Atajja kuba alina access ewa Abanyarwanda bonna passport ennangamuntu bayingire batuule mu ggwanga nga bannansi. Basooke bagula amataka bagamalewo. Ekyokubiri, abantu balemala batuula mu system bwe bati. Kati kino mbadde temunnakyetegerezaako mu ango. Batuzanya football ali ku level ey'enjawulo. Nti Muganga singa abadde atudde mu kuba tekirina gwasobola otuulamu. Ye Minister of Internal Affairs bamaze okugaba data yina Abanyarwanda bayingidde mu ggwanga. Omanyi nti badde bagenda kyusiza muli bati. Gavumenti badde mbagiwambe. Obadde okimanyi. Mumuwoze ne tugenda kuki. Babadde bagenda tuula muli. Bakwate gavumenti bagikyuse bukyuse, just a mere twist. Gavumenti batuwambe eggwanga baliwambe nga temumanyi. Nga baliwamba benyiri bali mu system nga temumanyi. Ye mission ya Dr. Muganga gy'abadde aliko. Kati okukaaba ekimukaabya. One, abaddeko Rwanda Serving mu Revenue Authority, abaddeko e Canada, abaddeko mu Uganda. Sente azifunye. Oyo musajja ndibadde akaaba maziga. Calvin Kayanja nga womanyi tino taggwayo wona avuddeyo n'abaako byayogera ku mugenzi munnange Master Apaloti. Bw'omuzimu gukola gutya katubeere nga tukuwa akatambi kano. Gennaakafuna galaga nti omukulu ono okuva lwe yaziikibwa omuzimu gwagaana okuweeza abantu b'ekika kye naddala omukulu w'ekika. Emmandwa n'empewo zimwamuka bwe zimwambala n'okutuusa olwaleero. Omuzimu gwogera ekintu kimu, banziikule banjijeko olubugo lwa famire ya Kadingo. Simanyi kikirika mmengaawo, naye temwerijja okukwata omuzimu gw'omwami ono okuguzza mu katemba mukole ekintu ekituufu. Nange nali ndowooza nti omuntu bw'aba afudde aba awummudde naye empewo esigalawo. Era abantu abamu bafa n'obusungu bwabwe. Mukole ekintu omusajja ky'abagamba. Kadingo tayinza kuweereza bu audio kutali wadde amabuga agaweerera omwana ekibiina ekimu ku ssente zaakukumbye mba na Uganda. Kadingo amanyi obulungi omwami ono gye yamujja n'ennyimba ze yamuwandiikira. Tayinza kuweereza audio nga ne mu ggwanga mwali ali magere. Ne famire ye yonna ne yeesitula n'ejja ku lumbe n'ekola katemba ne yessa mu mataala nga talina contribution yonna gy'ekoze okuleka okusuubiza empewo. Omusajja ky'abagamba mukwate olubugo lwe baabaleetedde okuva mu famire mulumujjeko. Oyinza okuba nga olubugo olwo lwabaddeko ekitali kituufu ekitasobola kumuwummuza magombe. Kubanga abantu basobola kunegerekitinga. Gwe yabalaga ettaala, eyabayamba okutambula mu bulamu, eyabayambako ne batuuka we batuuse n'ekibafudde kibali ne bakuleka wali. Waliwo omwana w'omwami oyo eyali akwatiddwako wadde okuweererwa nga mulamu. Abadde tebakimanyi nti omusajja oyo yeetaaga buyambi nti yali yavaako ennaku yali yamusensera mu nsi eno. Ebizibu byali byamuyinza nga ne waakusula tayina. Mwagala kutugamba nti mwategedde amaze kuzaawa.
Omusajja bw'alajja n'olwayo n'agamba nti sigenda kunywera magombe paka nga munjijeeko olubugo lwa family na bamukyamu. Tabadde nga waawo omusajja oyo ng'ali ankuta. Omusajja ng'abulwa ne kyalya naye nga mmwe be yakwatako, mmwe be yayamba abaagala emirambo okusinga abalamu. Mulinda lwalifa ng'ennaku gy'ayitamu emaze okumuyinza. Muveeyo abaana tugenda kubaweerera. Lwaki mubadde mulemereddwa okumusasulira wadde akayumba ak'emitwalo 3? Bayinza okutulaga omwami w'abadde asula. Ne muvayo ne mujajjatta. Ne muvayo ne mukuba olube ne kwaba baleese obuyambi nga temututte wadde 10. Kati omuzimu guli bubi aba family gugamba nti baguziikule bagujjeko olubugo lwa family ya Kadingo. Tebalina kye baamuyamba mu bulamu, baamukozesa, tebayinza kumuziika. Olubugo lulimu eddagala. Eri musibo omumwa. Bwete tambude obadde mulabi mulungi wali kwekumira ku Newspark channel kankusabire ngo subscribinga o likinga n'okuleka obaka bwawo mu comment section. Bera bulungi, weraba.